naye omanyi olabako film ya Titanic bwe yali ebbira bayitanga abantu abakuba violin kwegamba akantu ako kanyumira nnyo so olunaku olwaleero nga Vipers egenda kubbira twagala tubaweeyo endongo ennungi nga Vipers egenda kubbira kabaseeyese kuba temugenda wangula kikopo mulinga Arsenal mayina aba Vipers balina ekigambo kakati njagala mbaleetereyo omwana wano agenda bakubirayo ka violin omanyi eno show erabibwa abaana abalisota kati omwana jangu mukwano jangu wano omanyi njagala nfuule star ntuko kuyita ku mbaga yange onsabe ssente owulire omugambo gwe naafuluma omwana ono akuba violin bagita violin nze bino ebintu byombimanyi mu Luganda bagiyita bati njagala okubire waliwo haji wange wa Wakiso Giants yadde twawonyo tutemako Wakiso Giants oye the Purple Boys awo kakati njagala oba omukubirayo akantu kuba naye yali agenda kubbira Wakiso Giants yali agenda newona kati njagala kano ng'otandike ng'ogamba president wa director principal wa Vipers kana akayimba kakunyumire omukulu mulindwa kamunyumire nga Vipers ebbira kana kayimba kanyumire nnyo aba Vipers bakuitani amanya nze Bwana Yosefu bwana oli musajja mu ngundi Katoliki kasogambe Bwana Yosefu nemmanya obeerawa mbeerawo Makerere kati kino guno munokodde ebbanga ki kuva mu secondary natandika okuba nga ndi mu senior 3 kolya wagenda wali osomera gye bakolera nali Bukalasa seminary mbadde ngina kubuuza wagenda ne babikusomesa weesanga okikola how did it happen nti wombera mu ssomero bibaawo ne batikyazi baaliwo naye ebiseera ebisinga mu bana activity omanyi ng'omwana omuto ogezaako ebintu bingi naye nga mostly wali mu seminary mu kigo yesebo secretary of father bwakulema sebo wakola ki sina kye nakola sebo namalako leve emu naye nga wali wagenze mu father nali ngenze anaye bwana Bwana Yosefu soko nyongera akayimba ono mwana tugenda muzo olw'omukago olujja divorce ono mwana tugenda muzo olw'omukago olujja kubanga twetegekera mupiira naye mangu aumanyiwo nnyo wasigadde saafu akapeni ekerawo kakati Bwana Gondi badde nja kukusaba Bwana Yosefu badde nja kukusaba kindly divorce sound badde nja kukusaba omanyi leero tulina obudde butono kubanga tugenda katinga program eno short tugende mu mupiira gwa Vipers ne Mbarara City mbadde nja kusaba njagala kuwa obudde bulungi Saturday ejja okomewo ne violin eno wakati nze jukira kana nakakuba alani yakono n'ebintu byabendi wano batusasuze wali okutotya waliwe wagenda oluba awo kasowani nenze obuzibu wano wantu wange watono yakono n'ebintu byabendi alani okay every night in my dreams awo bobaleka Alani balekao twogere ku kyolina ku Orencha olunaku Orencha tunayo meeting mugira bagita musicians meet abakubi b'ebivuga abayimbi byabwerere
nedda sewo just waliwo sente ntono nga za preparation emitwalo 3 naye nga okusinga it's a meeting and meet abakubi b'ebivuga tumitingamu ne tunyumyamu namwe mufune abakulembera babogerera like nga bwe namwe naye mubonyebonye n'ebivuga mugenda myabonyeza byo so tugenda meetingamu mnaye nga wakimanyi kati social capital tulabe how we can promote each other kana kanye ka 1.6 naye levels zigenda zikyuka yesebo waliwo ezaaba towanti mnaye nakatandika kakubadda so ogenda oyongerako mpolampola n'ofuna okay so omuntu akwagala okubuukinga mukutera okuba ku mikolo ennaku sente ziba mmeka nze bwana Yosefu social media platforms zonna nina videos ku YouTube ne TikTok so booking zonna osobola okuntextingako ku 0750889317 okay tweyanze so right now nga tugenda vaako kugenda kuddako abaana bali be nabagambye basoma okwogerera omupiira basoma okwogerera omupiira n'okujjanjaba omupiira so tugenda kuddako omupiira gwa Vipers ng'ekwata Mbarara City naye Vipers yabutawangula kikopo just yetabyemu bwetabyemu ate by the way bado inakolera mbigere eno Saturday onzijukiza oli kweyama no Vipers kale ekiruno kaneyame bituufu Vipers bwetwala ekikopo Saturday jankolera mu box ayani ngenda kukolera mu boxer nga nyambadde nga sambadde nangato nga nyambadde satu wagulu ngeleke tayi Vipers bwetwala ekikopo kya league kyengenda okukola bwe munda bano nga sikikoze wallahi billahi